Sulaimani Kasula omutuuze w'ebulamu Deputy Zone mu ggombola y'Ennangabo mu district y'e Wakiso asobeddwa oluvannyuma lwa muzzukulu we Alif Kasujja Buyinzo ow'emyaka 7 okubula bwe yali ng'agenda ku ssomero lya Proven Victory e Bulamu ssabbiiti 2 eziyise. Kati okuva olwo munoonya simulaba yali agenze kusoma. Bwe yagenda okusoma twalinda paka ssaawa emu nga tetumulaba okutuusa kaakati. Tuusa bwe nzize ku Bukedde TV ndabe nga nsobola okufuna obuyambi. Bukedde TV ebeerenga emulanga. Asabye abaamulabyeko ategeeza ab'obuyinza abamuli okumpi oba akube ku ssimu 0752 59 97 03 nti ekirabo ajja kukwasaako ebiri. Oba gwe ow'omuliraano ng'omwana oyo omulaba nsaba onkubira essimu. Ate omukyala abadde atulugunya omwana wa bba atwaliddwa ku poliisi. Goreti Kisaache Ngono omutuuze w'Ennammere Empererwe yatwaliddwa ssentebe w'ekitundu ekyo Oliver Muwanga e Kawempe ku poliisi lwa kubonyaabonya mwana Robina Namawejje ow'emyaka 2 gyokka. Yaseerera ku madala ng'ekkuba yakatonya n'agwa. Kati lwaki abatuuze bo bagamba nti nno omwana wamukubye wamwokyeza? Kati ensonga kweva nze stepmother ebya stepmother ng'abimanyi omwana bwe namukwata omunyigawa n'ekiwundu akaliba bwe kavaawo bagamba namwokeza. Akulira woofiisi y'amaka n'abaana ku poliisi eno Mary Namukasa asabye abakyala obutasuulangawo baana baabwe okusobola okumalawo emize egy'ekikanga kino. Naye okusinziira ffe kye tulaba omukyala ono yenyuwiddwa kwegamba okusangula omwana ono engeri gy'ayonoonamu. Ku Bukedde TV, Ndida Marina Saazi ne Rita Namuyaba.